ababiba Godfrey tumwebaza post mwena ababeera ku YouTube yaffe ababeera ku channel yaffe eya Facebook njagala kubabuuza kumwebala okutugoberera ku Soul TV mwebala okutugoberera ku G25 ate mwebala okubanga mutugoberera wonna wetubeera amanya nga bulijjo nze Godfrey tumwebaze era nga olunaku olwaleero nzize n'emboozi ey'enjawulo ennyuma bangi gye muba abangi mugiyina mu ngeri ndala naye ate nze njirina mu ngeri nange endala eyange entuufu. Mu mboozi eno ngenda tuukira ku nsonga nti tulabye bannayuganda bangi mu kiseera kino abagenda ebweru w'eggwanga nga bakomplaininga nnyo nti babajjamu ebitundu byabwe babatunda ebitundu eby'omubiri babatta bafiirayo babonaabona naye ate abantu ne beerabira nti waliyo bannayuganda era abagendayo ne babeera successful ne bavaayo nga balamu ne bakola ne bazimba amayumba ne bakola business ne bagula amataka kati bo baagala nnyo okutambula n'ebyo ebibi so nze olunaku olwaleero nsazeewo ne ngamba nedda kanoonyeeko k'omu kubagendako ebweru oba buwalabu ne bayita bakadaama wadde ekigambo ekyo kirungi ba house managers tukigumira kubanga babayita bakadaama kati nenga nze kanoonyeewo mukadaama omuntu bayita bakadaama naye yemubuuze kubanga ono bingi byakoze era ne wenjogerera passport yagirina visa ye yamaze okugifuna addayo yajja nkozese to and fro yajja kucekinga ku ticket ready visa ready ensonga lwaki olunaku olwale ngambye kamunoonyeeko nga tanaba kuddayo atuwulire ddala embeera eno ebeera etya eri ebweru w'eggwanga so sooka weyanjire kuba tulaba ku tumwebaze Godfrey's post wabulire n'amannya go bagambire nanka history sooka kwebaza tujja kukozesa Oluganda kubanga abangi lwe tutegeera sooka kwebaza Mukama Katonda atukuumye kubanga waatale tetusobola byonna ebiriwo n'ebitutuuseeko kubanga twali tetumanyi nebaza gwe Mr. Godfrey tumwebaze omwagalwa waffe ku Soul TV era Soul tugiyita tutya aba Facebook nze wenkujjidde n'omukwano we guvudde n'obujulizi we buli kubanga nsabira nnyo ku Facebook mu nsi z'amawanga nebaza omwami wange gwe bayita Mubangizi Julius nze amanya gange nze Owomugisha Sevia Daffin naye sobola kwerabira omwagalwa kubanga abeereddewo waliwo abagenda ne batulyamu naye mwebaza yalina kyakozeeko era akaseera kano twebaza Mukama ku byebyo bye tufunyeeko Mr. tumwebaze tugenda tuukaawo nyini ku byemufunye omwami naye abuuzeeko kuba tulaba abeeyanjulira amannya ge yongera nange nyebaza Mukama kubanga omukyala yamutwala nga mulamu era n'akomawo nga mulamu era nitubeera nga tulina kyetukoze nikirabika ate kyali kiganye nga tulwana e Uganda mu sente z'abantu zikola ki tizikwatika ozikola nga bwe zikuyitamu ozikola nga bwe zitambula naye bwe kajjira wamu obeerako kyokola ki kyotetenkanya nekitambula so era nange nkimanyi nti okugenda ebweru sikufiirayo kubanga okufa weekuli mu bulamu nga bwe olaba okuzaalibwa bwe kuba n'okufa weekuli so Katonda buli kimu aba alina engeri gye yakola ki gye yakiseetinga. Okay, so omuntu kati ayagala kumanya eno wavaayo ddi wagenda mu ggwanga ki era obadde okola mirimu ki? Eno navaayo nga 2018 era nenyingira Jordan ebiseera bye nagenderamu nga ndaba Jordan it's a very rare country naye nkyebaliza Mukama nange nayingira 2018 Jordan ng'omwezi gw'okubiri nga zaali 26 nange nenyingira ku kyeeyo nensanga omuwala bandi nze nga family y'abaana 10 sijja balimba nti baana babadde naye nga akyanyambako ng'abaana abakuze bawasiza abamu bafumbiddwa naye they loved me. Kati process yo nga mukuve eno kyali kitya kyakutwala era wayitira mu kampuni? Nja kusookera ku musumba wange sijja kusooka kumuteeka ku bbali nebaza Pastor Bujingo ebigambo byabuulirira abantu abatabiteekako mutima simanyi mwe muli luddawa. Pastor Bujingo yabuulira enjiri gyali myaka nyambaako tumwebaze gino emyaka gye yagatta n'agamba gy'omuntu n'egyembwa n'owezaana enjiri kati egenda mu myaka nga 8 okitegeera yannuma naye nensooka nencapa muno naye nali mukolamu naye nga ndaba sivaayo naye ndwanisa myaka gyambwa
mukama nenfunayo eyanyambako naye nga yakagulawo awo we twali tupangisa nangamba yanconnectinga by the way nze okuva eno navaayo nga I have someone who connected me nanyingiza mu kampani gye nali simanyi kubanga nali sisobola kumanya ne bwaba processinga passport wano omusumba watugamba tunoonye passport ne mubiyisaamu amaaso nze nafuna passport I have no any program to go outside okiraba nenfuna passport omukyala nampa advice nangamba funako passport naye ng'omutima gwange gwagala genda bweru ndwanisa myaka ago natula n'omwami wange nemubuuza kati oyina mmeka nyina mmeka nga ndabira ddala gyejo gigenda kuwera ate tukyali mu bupangisa nemprocessinga nafuna express nali siina n'ekikumi naye katonda gwe tusinza Ssimu lyanguzi nali nakava mu kampani nga bagigaddewo ate nze nali nkola bwa kirina ne basooka ne bagoba ba kirina abaali basomyeko ne babongerayo kirina ne bakola ki akugoba yakuwa amagezi musumba kyatugamba najja nenkabira musumba n'agamba genda okolere miliyoni eyo tuli mu process nyina passport naye simanyi wendaga katonda nayitira mu muntu nangamba nyina omwana gwe nayamba ali Jordan akuwe namba ya office na ofune company kama nanyamba nafuna muwalabu nga Ssimu ina Uganda ekyo kyenebaliza mukama ze saatwalwa munya Uganda natwalwa nga muwalabu amanyi gyantwala sikugamba nti yatwala nzeka yali kampani ye naye ku lwa covid yagwawo sinza agamba nti abaana mujje mbatwale teriiwo kampani ate saddamu kubawuliriza okitegeera ekyo ye process yali sinyangu naye mukama nampisaawo nenfuna omuwalabu tutoyina sente netuzinoonya nazo ntonotono kubanga ebisale bingi passport yali yamutwalago express nagifuna mu week emu era nentambulira mu week emu oliko omwoyo gwa mukama oguva mu house of prayer tojja kulemererwa nagoberera ebigambo by'omusumba naye ng'ennaku ennuma bupangisa nga Mr. tumwebaze wetula ekigobayo toilet naye emyaka aneegyo nengamba mukama naye bwentyo bwenti processing ebintu byange mu boss wange nankwatirako wa company n'omwami wange nga tuli wamu nakkiriza kangende kuba ekyeyo nga sigenda mu bwa manya mu supermarket nga ngenda cleaninga ate cleaninga wayo cleaner ate wale a housemaid. I was a housemaid and it is a very very good job you people. So long as you have peace, you sleep, you eat, nothing is impossible so long as you behave. Ekyo kyematira ku muwalabu bw'oba n'empisa n'omenyeka tolinda kuwabula na kuzukusa ojja kumalako. Katolo notuuka mirimu kije wali okola? Natuuka ssaawa nagenda 26 ennyonyi nagimalamu olunaku lumu twagenda kiro nentuuka 27 era banyaniriza ku office gye yali connected mu Jordan. Banyaniriza nasangayo bakama bange babiri nga ye last born wa mukama wange muzeeyi ndabirira abaali abantu abo family y'abantu 10 ndabiriramu abo muzeeyi na mukadde naye nga sibeebo bakusitula bagala care just ng'abaana bafumbirwa bagala omuntu gwe banayita muwala waabwe kyena basangamu ekyo nga tebagala mukozi just they are looking their sister over their daughter. Ekyo nekyebaliza mukama era natuuka kiro nasanga tebafumbye ne banyaniriza from the hotel. Nali simanyi bye bali abangamba you order breasted. I don't know KFC eno bujingo gyayogerako munsi yonna mweri neyo nagisangayo era bandeetera emmere nengamba okay twebaza mukama ngamba nali siina Ssimu nkoze 3 years without a phone aba bagenda nga muli ku masimu tojja mumalako. I've worked for 3 years without a phone. They wanted to buy for me naye ngamba just give me a chance to talk with my husband and my kids. Ebisigadde nga Mr. Tumwebaze saagala abenganda mbamanyi webali naye I have my vision njagala kuva mu myaka gyembwa kyenali ngoberera. So notandika okukola emirimu ng'olwo ensasula eri etya? Ng'ensasula munange nungi kubanga ogenda kuva wano oba ng'oli mwesigwa nawo ng'olina empisa omuntu efamile emboba wagirabye kubanga n'ababi tubasanzeemu naye muyiga okusaba abagenda ebweru bwoba tolina katonda tojja kumalako kasita omanyi okusiiba nze Mr. Tumwebaze nsiibye n'ekisimbo ky'abasiraamu naye I don't mean their Eid, I mean my prayers from Bubrokolo kitegeera
kati nze ebyo byonna bikwasaganya mu kusaba nabasangamu naye zino esala zaffe z'abapasita bugingo balaluke ne balaluka nokiyitako watandikira ku salale salale yo batutwalira ku batugamba kampani ne tugamba emitwalo 85 naye sobera twasookera ku mitwalo 74 Western Union it is charging us the mostly Ugandans not other countries, it's only Uganda. Era I request our prayers to sabira abana bali ku kyeeyo. We pray for our Western Union. It's only Ugandan ena charging fee ya wagulu. Batutema kwa emitwalo giwera nga 25 kati sookola be 74 kwa 85 range eriwa. Era nazikolera for almost 1 year. When Namala 1 year dola wekomo okugenda nge ekenderako nange nenkwata ku 8 okitegeera awo 8 jajjira ng'omwaka guweddeko naye nagumira ezo 7 yes, when you are a hard working girl oyina okuwa ekitiibwa ng'osaba musaala gwo era n'obwoba okola kibakakatako kasoba ng'oli mwesigwa obagamba kati muli obatandikizaako n'okumanyira kubanga they are our family ekituwawula just color naye nabo bategeera bw'osanga family etegeera Mr. Tumwebaze tewali buzibu mukama amwebaza maze emyaka 3 without coming back kwa 2018 ne 2022 era nakomyewo mu my contract ebadde supposed okugwako nga 26 naye because of the favor they process the visa kugamba bo they are in the holiday. For them they are in the holiday baina bagamba kati we have time to care our father, you get your holiday because they need me. I've been faithful, I've been working late, I don't sleep kyenasoka kuteeka wansi toja kunzukusa Mr. Tumwebaze ku mulimo nze mbadde nyina kalinezo. I have a compound, I have 3 bathrooms ate nima je tuijja olive oil anointing ya feno nsaba Katonda tukolere mu Uganda singa nfune ekisaawe bugingo agamba tushono tuteekemu emizabibu nze ndi ready okugi orderinga kubanga je tulimu nze manyi bwe kuginoga manyi okuprocessinga kati nenimako nenkumbi nkwatako enimu ndemye ze kasta bampa sawa bangamba nebakanga 6 nenzuka sawa 3 kyanema kubanga Uganda nali nyina wenkolera nga nze n'omwami wange twebakanya 8 tuli wabwera yoza engoye nfumba chai kubanga talina kujja kukola na parking mmeri so kyankuliramu nze 6 ze bangamba nebase naye ku 8 nzukuse kubanga nze problem gye mbadde nayo muzeyi wange anjagadde nnyo naye nga tasobola kwetwala kutoyiyeka asobola kumuvinga naye he want care. I took that care love to that muze. If he loved me nange nemulaga omukwano sisobola kumuleka nabeerawo yeka kubanga gwe bankwasa. Myaka 3 soka kwogera ku kintu kino twesige Katonda bobo mabega nga toyina go wesiga already yadde n'abazadde batuyuwa naye ina choice yo bobo funa musala gwo wadembo kwesigaliza n'okola ki n'okuzisindika zonna. Nze I trusted my husband kubanga embeera agimanyi tangi yenze every month I was sending my salary era we have 5 machines tuzimbye kwa enyumba ya 3 rooms kwe kuliko toilet ne bathroom yawo twina sina compound but it is at least mvuddeko wempangisa okitegeera ate nenfunirako n'omwami wange business kubanga my vision is asooke yagira kyakola ngaze bwenkola ki. Yes, then with time we shall concentrate together. I make my own business. Era bibyo 5 machines n'enyumba ya 3 rooms omwana asula uwe omwami n'omukyala tusula waffe naffe tulina dining nyina shed nange wajja nti Mr. Tumwebaze tunywe kachai sijja kutuuza mu ddiiro nawe osaleko wali onyweko kachai kyenali sisuubira naye ezo zonna zaaba musala house of prayer n'omukwano gwe mutulaze. Tulina abaana nawe gwobeera naye nga mu Uganda akoze eki
mwana wo tomusobera ate n'eri mu bawarabu nkukuulira amazima bo si bantu bangu boyina okuba omwangu naye mu bwangu bwe buno kumanya kiki kyoli abawarabu bo si bangu naye bw'omulaga nti kiki kyoli wa ihadu kyo baagala kumenyeka ate bw'omala kukimanya it's only 6 months bwe bakulaba nti you can care yourself bakuta you timetable yourself you time just ogamba nti leero nkeera ku maddaala ate emirimu gyabwe si gya bulijjo ng'egya Uganda okola nze ndaba Uganda we are working hard than mu bawarabu kubanga eno 11 oli wabweru saawa 10 oli wabweru onyuka saawa 4 omuwarabu saawa 6 wava mu buliri nze breakfast njirya saawa 9 ekyegulo ne tukirya saawa 5 kataawo ka process kenyina ku makya wenzukira nemalira emirimu gyange amala wakuddayo kwebaka kubanga am used wagenda kuzukira mukama wange kyambuuza kiri ready make sure nti everything is in time ojja kumalako n'omuwarabu ababonaabona abawarabu mwebali tubasanze family gyendimu abantu 10 ninamu family ejo tenjagala because of my favor naye I fight because of the prayers era bye bali mu kubagamba wali abaana bagenda nti teyasomako tujja kukyekwasa nakyo kubanga bajja kuleetera capsules tomanyi oba ye capsule oba amoxicillin okitegeera yakuleetedde akugamba nti lya 4 ate ngo you need to take 2 they are there nabasinkana naye I was so intelligent nze eddagala ly'emirandi manyi basinze kuwa abaana obutwa mu ddagala tubasanze omukyala ayagala kukulabe nti you are a slave nze nkuutiriza abaana tusabe mukama tusabe omwoyo gwamu just favor ekubo kasita bosi akwagala basigadde totunulayo kyekyo kyenkuutiriza abaana naye abawarabu wewe bali nze kusooka mpabula abaana abagenda bweru genda googu manya enaku yo mujja agendera mu gurupu I faced one problem eyali egenda kunnemesa nagendako n'essimu naye nga si nnungi naye for 3 months oyinze nsalako bosi tanjogerako eno nze bancunya ye tebamwogerako ate n'oyagala ofosinga bosi akukolera ekyoli kyakola twagenda 5 girls I praise God I'm the one who have winned because of what nabeera nabo mu kirasi mbamanyi they are big headed oli ayina asobola omuyamba kati bw'ogenda ng'omanyi tewali akuyamba nze kyemanyi ojja kubonaabona naye ojja kumalako kubanga omanyi kyoyagala baana mwe tuli babe tuli wano tubakozesa tubayina nange kenyini am not easy naye bw'otuuka eri olina okusooka kuteeka ebibyo ebye Uganda ku bbali okwambalako endabikayo okulabika obulungi kujja luvanyuma okulya obulungi kujja luvanyuma nze nagenda nze ndya ennyama nabagamba sigirya kubanga yali tanjagala ndaba the problem eri awo ku mmere era bwafumba ngamba am fast nsiibye sigenda kulya era bwafumba ekirungi nga nze noonamu akali akasembayo kubanga that's what she like gw'onaalaba nti ojja kulwana ne mukama wagala kuwa ekifo ekinene ate naye kyayagala tojja kumalako gwe sooka osavinge gwasembayo nze nasoma catering and hotel management hotel and catering yes I have my certificate chovolaba I enjoy my job because in catering there is housekeeping I've loved my job since I was born era nobwonkozesa wano you will never find me when I'm this abantu bagambe oddayo nzirayo ku lw'ensonga kubanga omulimu ngwagala ate n'ekirala banga I think to go to Kata I think to go Abu Dhabi Dubai but I have a peace I may change and I face those who are giving me big headed oshiwakanamu kati nasazeemu nze bangambye nze nakola nabo appointment bwe tunaaba balungi nange nemba mulungi I cannot leave them because it's not my time to make a business I'm still looking more yes okay so business you're doing now in Uganda ofuna earnings yabo comparing best manyi nti nange omwezi sobola okufuna ku sente mukama ajja kikola kikyalimu okusaba kubanga si kadde si kipya kiri wakati naye asobola okufuna ez'okuliisa abaana nakusasula we tubadde
kubanga ngano tukyasasulako kati kyetugoberera kati kyetugendamu ugamba we can maintain our business to save bas at least tachanoonya milimo asobola kunoonyeza kwa abaana fees even though nga sisindise asobola okusasula kwa enyumba asobola naye okutambula kwa abaana bali fine naye with time we are going to save by that nze kyemba wa amagezi gwagenda ebweru wekkiririzeemu totunulira mu training gy'olimu n'otunulira oli kubanga we are not the same kyenjagala si kyoli kyayagala ffenna twagala agenda bweru kuzimba naye si buli omu gwe manya nti where am I going if I do this will I prosper nze nsaba buli muntu ayeeberere mu bwogo mu training companies tetugenderamu bibaasi bingi but gwe you are special muyiga okusaba abaana bali ku byeyo mufukamire mostly nze tumwebaze kyenkwagadeko you are so encouraging I don't know whether you are a man or a boy naye oli mwana encouraging omuntu n'ayagala n'ekyo kyatanatuukako nze nasooka nga nze sikkirizibwa nali sirina wifi naye bwe ntomera ekintu ekinyigiriza obulamu bwange ate nga sinatuuka ne ku service nsooka ngenda kukola bwenti Facebook nga yetumwebaze ate nga muliko bangi naye I thank God you are so active God bless you Mr. Tumwebaze you have helped us through the encouraging words emboozi zezo z'otambula ng'obuuza abantu zituyambye nze nebaza n'omukyala gwe bayita Makula webale omukozeeko emboozi naye tuyambye era njagala nnyo junction ye ne Gundu Antusu ne Pavina abo baku junction ne tambula n'okumanya y'okumakya banange gwe beera nga munenya abantu ogaane kupiikingamu ekyo kyo tojja kukulakulana eyo mulaba TV ate TV weziye zaffe tebali TV ya Africa weri Africa naye tewujja kusangayo soluti okitegeera nze mberedde ku Facebook YouTube baginsalako kubanga eri omusolo mungi nze nkutomerera ku Facebook wensabira ate naye sisaba nemala naye kyensangako kimmala bwogo ate nekikuba abalabi yes era whatever I have it's because of the house of prayer and your encouraging words with Madam Makula. God bless the junction and bless tambula n'okumanya kati mwe banange simanya abawala muli kuki nzirayo mugoku nangalumu era nsemberedde era ku kaseera akasimu kayita buli nnaku era bakava kunkobera they love my family by the way kyemba gamba nti ntuuse okukomawo because of kuzimba nga tetuyinaamu nga neralikinya nkomawo ntya n'akaveera they made for me a shopping for 1.5 I have my phone jimpe naye lwaki this is a gift mu sente ze bagigula yes ate baagala ogingulira naye mu sente ezange naye nga ndaba akasala katini ate they are so expensive Uganda we have ekintu ekiriyo kiri cheap their phones naye kirintu ekiri ebwere kiri expensive their phones here they are so cheap naye eno bagigulamu 10 kye tuyita Jordan money oba kye bayita dinars oba jerry 10 kyayo kirimu emitwalo ekitono nnyo emitwalo 65 kati nze nkwate nkufuna 88 oba 85 ate ngula essimu ya mitwalo 65 ate ng'ewakanye n'ebyokukola nakigamba Mukama bano basobola yadde ngamba Mukama balina ebyanga musumba yatuyigiriza saba alina ekyo kyakikulu they made for me a shopping for 1.5 abaana bonna ne bambala ne bangulira essimu nange nenkomawo ne bangamba kulikayo America ekyo kyo tenebatiza Mukama amanya nze Owomugisha Sevia Daphne nga serabidde lya mwami wange Mubangizi Julius workshop ya Mr. Mubangizi Julius bwoba oyagala kusoma nkatiriza abaana batalina kyakukola oba osobola emitwalo ga 3 jangu osome ate bw'omala nga tolina wakupangisa sigalawo ng'okola plan gyendina nga zeeyo yes tuzimba ennyumba nenze nange nandyagadde omuntu mweti bwanaddeyo mwaka ngono mengo tuguze polote endala omuntu nyine ennyumba zaabapangisa kubanga nze bizinensi yange nsobola kugimaintaininga nze nga nze kubanga already bakastomers mbalina
abasomi bajja mpola mpola so sinzikeerako nga sirina kyakukola mpozi ekibadde kikyaganye engeri gy'omanyi nti mpangisa wano mpangisa wakanyi n'okulisa abantu ng'ez'okusevinga zotukola ki naye nga tobulamu ebiri eyo omwana ye amanyi dadde yawulira abaana bange bamanyi nyina mmotoka kubanga bw'ofuna mukwano gwo n'ogenda ku mukima ng'olina mmotoka buze nkeera emmotoka wagireseewo era n'omugamba dadde talina mmotoka ye takikkiriza ate ng'ajja n'atukimira mu mmotoka so bizinesi nsobola kugimaintaininga n'ebyo sinjagala kufunira omuti omwezi bwe guggwa ne waliwo ampaddeyo abiri nagwo ne gakola ki ekyo kyekirooto. Okay, abalabe baffe abatulaba ku tumwebaza Godfrey's Post abali ku online mwena nga bwe twatandise programu yaffe nga mbagamba nti olunaku olwaleero nsazeewo okukyalira kw'omu ku bakadaama bwe muyita bakadaama oluvannyuma lw'okuba nti afunyeeko ku holiday n'akomawo eno mu Uganda okujja okulaba ku bye yabadde akolera oba ssente z'abadde asindika zikola. Kituufu olunaku olwaleero ntuuseewo era ng'emboozi yonna nga bibadde etambula zino ze results oba bye bibala byafunye oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'ali mu Jordan ali ku kyeeyo. Zino ze results yasindikanga ssente omwami we n'atazirya nga abalala bwe bakola. Ekisooka ne bazimba ennyumba eyo gye mulaba ku screen. Ekyokubiri ne batandikawo kampani yaabwe ng'eno etunga uniforms. Basomesa abayizi oba abaana abaagala okusoma ebyokutunga abatunga nsawuza batunga engoye z'amasomero uniforms eza companies n'ebirala n'ebyalaani bino bye mulaba wano ze zimu ku results zaabwe. So mu mboozi eyo yonna yes tetuganye okubonaabona weekuli ne mu Uganda weekuli naye ate tulemu okukulembeza nnyo okuba nti waliwo ababonaabona okubonaabona ne mu Uganda weekuli naye n'ebweru waliwo abakoze ebirungi waliwo abafunyeemu ebirungi mu mboozi yonna. Kyenjizeemu era kyenkutegeeza gwatulaba yenna nti bw'oba osazeewo okugenda bweru genda wekka era yagala omulimu gwo gondera bakama abo totuukayo ate nodda ku TikTok nodda ku WhatsApp. Ono yamala emyaka 3 nga talina ssimu ndowooza byebimu ku byamuyambye okubanga atuuse ku buwanguzi buno ne bwetwogerera abuzaayo just ndowooza weeks addayo kubanga visa yagirina ne passport ya ticket yagirina esaawa yonna asobola n'okusimbula n'addayo. So kino kituwa ekyokuyiga nti tuleme okutwala emboozi embi okubika ebirungi bye bakoze nedda waliwo ebirungi bye bakoze waliwo Katonda bayambye tuleme okudiscouraginga abantu abaagala okugenda ebweru okukola kubanga era waliwo n'abava ebweru ne bajja mu Uganda okukola nga bano abava mu Uganda okugenda ebweru okukola. So twencouraginge bannaffe abali ebweru bw'oba oli eyo ebweru ng'oli ku kyeeyo saba Katonda yagala bakama abo weyise bulungi mu mbeera eyo yonna ogenda kutuuka ku buwanguzi. Sevia yakomawo oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'akola naye mu birabo byonna byakoze ate ng'akyayina ekirooto ekisinga ku bino. So tuleme okutwala ebibi than ebirungi nedda abaagala ogende bweru mugende mukole naye solongazi nga muyise mu makubo amalungi. Ate nammwe abatwala abantu ebweru muteekewo communication muteekewo embeera nti musobola okusigala nga mwogerezeganye n'abantu bano yabanga bagenze ne families muleme okuba neglectinga muleme okubayisa obubi. N'ekirala kyentegedde abali ebweru mulina okusaba Katonda mutegeere embeera nga bweri mwagale ba boss bamwe. Godfrey mwebaze geganga olunaku olwaleero program tebadde mpanvu nnyo naye mbadde nsaba at least agirabyeko wonna ku YouTube ku social media at least oyina kyoyizeemu. Kano kasembero njagala kwebaza abakyala n'abasajja mwenna oba ba relatives be basindikira ssente ne muzitereka era ne mubaako kye mukola kye baba bagambye okukola. Ate nkolimire mmwe abalya ssente z'aba baganda bafe ababeera ku byeyo. Omuntu naddeyo n'abonaabona n'agenda okukomawo eno nga ssente zonna ze yatuuyanira gwe waziwasaamu omukyalo omulala oba watandikawo bizinesi eyo oba wazirya wazinywamu omwenge. So ekyo Mukama takisanyukira. N'olwekyo emboozi eno gwagiraba nange tubeeko kye tuyiga mu linnya lya Yesu. Sevia esaawa yonna addayo tomanya tulikomawo ne tumunoonya ng'akomyewo then tulabe achievement. Mpozi musibuleko kuba tulaba akantandike ne Sevia. Era twagala kwebaza akaseera ka Mr. Twebaze katuwadde n'omukwano gwatulaze sobola kusooka kukola kintu kyonna nga simwebaziza kubanga badde sikisuubira weebale nnyo Mr. Twebaze era
mbagaliza abagenda ku esala zange era nazo nzisaba kiyaya vision yange ginakomawo nga nina mu Uganda kusabira abaana abagenda bweru. If I make it nganze I'm in intercessors kusabira ku mutima gwange siri mu church just nsabira ku mutima njaga buli mwana ali ku kyeeyo afunemu ebibala kubanga esente zaffe si nnyangu. Okay. Tusaba n'okwongera kutusabira Mr. tumwebaze esala era nebaza musumba omwaka guno gwetandise okusabira abaana b'oku kyeeyo era esigalire ddala tusabayo ne ku service ng'abazadde balina abaana ebweru ddala jangu n'ekifaananyi kubanga we need more prayers. Okay. Thank you so much. Nsaba osiibuleko ku batulaba. Abatulaba tusanyusa okutulaba naye nze nyebaza gwe tumwebaze. Wala nze omukyala bwe yangamba naye ntuuza alimba saakisuubira naye niŋŋamba okay nze wendi kuba nali manyi nti batambula ku bali abanene abaakolamu. Nedda taata nze sibikola nali manyi abakyeriya nekirala kwebaza mukyala wange n'agenda n'akola sente ntukola ki ntula ngu tulina we tutuuse kubanga bw'obanga okola wekka tosobola kukola ki naye mukyala we akwagala nange mwagala akwagala nnyo edakiika bagamba my love. Sente z'omuntu omu amazima ga Katonda ozikola ne zigana kukola ki kukola naye bwe mukwatagana ze n'okugamba bwe bawa sente bwe bakuwa sente kola kye bakugamba okole kubanga sente bw'ogamba nti kanzoozeemu sente zaffe Uganda tezirabika bakuwa 5 bugenda kuziba nga tukyakoze eki tukyagayina ne so bagamba ati njagala kino kole ekyo nze kye mbagamba n'ekirala mwena abatulaba mujje mumpe emirimu amasuuti uniform n'abaana abaagala okusoma nga tolina kye mbadde ngamba tumwebaze era nabo kati mubasuzaawo abo omuntu ayinza okuva erukunjiri eggulu embale ng'ayagala kusoma tunatuuka kusekyo naye bw'aba ava erukunjiri ayinza kubanga alina ngalo betavi kuba ekyokubanza olaba ono omwana bw'ava arukunjiri nga bw'oyogere ne maama we yamunkwasa nimugamba nsobola kukola ki kusuza era wano asuulawo era alina empisa talina buzibu abalala bajja tukyayagala yamunkwasa. So omuntu ayagala okusoma ebyokutunga akola uniforms za kampani ze buli kimu empale suit buli kimu ennaku zino byebiriko jangu wano wennyini oba gwe nnoonya kuba ku ssimu yange business card nze ngenda kukuleetawo bulungi ngenda teekako n'essimu yaabwe yennyini ejjaawo ku screen eyo essimu bw'ogikuba ogenda kwogera n'omwami yennyini kubanga ono addayo era y'essimu yeetebeerako naye omwami ye abeera wano mu Uganda ajja kukubuulira ojja kwogera naye ojje wano oyige mu myezi ng'emmeka ng'amaze. Nze ntandikira mu myezi 3 walangama ayagala genda mu kampuni afuna omukisa bwa kampani myezi 3 ng'omaze okusoma ng'otandika okwekolera ku ssente nga bakusindikira ne mu kampani ogenda n'okola muna agamba sibafunidde opportunity banayi mundeke mbasiibulire wano amanyi ze Godfrey tumubaze mugende ebisinga kati biri ku YouTube yaffe mugendeko ku YouTube musubscribinge mulayikinge naawe omulala house manager oba Kadaama nze saagala kuyita bantu ba Kadaama naye nga oli mu Uganda wakomawo olina obujulizi gwe noonya nze nja kujja nze ndi free siriiko mateeka siriiko mbunoonya mugagga siriiko nze bw'oba wajja nga Katonda yakomyawo ng'okyali mulamu olina by'otuuseeko olina obujulizi kino kye tuwogedde kirina omulala gwe kiwonyeza kirina oli agambe nti okay nange kangume osanga n'atuukayo nsanga ebintu byange weebiri so kati bagenda kwongera okukwagala so muzikirize mbasiibule embaga z'olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba. Amiina.